العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyo ebyengera byatuwadde entakira ekiro n'emisana atugabirira atuuka n'okugabirira oyo amujooga musajja n'ayingira mu nju naggalawo buli kimu ng'agenda okukola ekyonoona ajoge Allah subhanahu wa ta'ala, naye ate ye Allah tabaraka ta'ala n'amuteerawo amakubo wajja okuyisa omukka abeere ng'ate akola ki assa awamu n'ekyo ng'agenda kukola ki omujooga. Oye Allah tabaraka ta'ala nyini matendo amajjuvu tusaanidde okuba nga tumwebaza ku nsi kuno kwe tuli. Ebigezo byonna bijjira mu makubo abiri. Kiyinza okuba nga kigezo kizze nga kikunyiga oba bulwadde oba omulimu oba ofiiriddwa. Ekigezo ekyo kinene nnyo mu mbeera ey'ennaku gye kiba kijjiddemu, naye kirina kujjanjabibwa na bugumiikiriza. Okugumiikiriza ly'eddagala ly'ekizibu ekifaanaganako bwekyo. Ekigezo ekyokubiri kiyinza okujja nga kigezo kijjiddemu ssanyu. Oyinza okuba ofunye omukyala, ofunye abaana, ofunye omulimu ogw'ebbeeyi, ofunye ekifo kyolaba nga kya muwendo obadde omaze ebbanga ng'okinoonya. Ekigezo ekyo nakyo kijjanjabibwa na kwebaza. N'olwekyo omuntu yenna awangala ku nsi kuno awangalira wakati w'ebintu bibiri: imma as-sabr ala al-adha, okugumiikiriza kw'ebyo ebimunyiga, ebimunyiiza, ebimunakuwaza, au shukrun ala ni'amin, oba okwebaza kw'ekyo ekyengera Allah kyaba akoze ki kyaba amuwadde. Ebitendo ebyo bibiri, as-sabru wa-shukru, bitendo byabakkiriza. Ebitendo ebyo bibiri bitendo bisangibwa n'abakkiriza. Kyobola mu hadithi Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yeewuunya ajaban li amri al-mu'min kullu amruhu khair. Kyewuunyisa ku mukkiriza nti embeera zonna byonna birungi. Bw'afuna ekimunyiiza sabar, agumiikiriza, kizze neekonya ekigere n'agumiikiriza. Oba n'afuna ekirungi neyeebaza, shakar, n'agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ayinza okuba alina kyayagala n'atakifuna. Kyobola mu bamanyi baffe abalungi bagamba nti ayinza okukuwa rubbama ataaka famanaaka. Allah ayinza okukuwa n'atakuwa, ayinza okukuwa n'akumma. Kitegerekeka nti ayinza okukuwa bwe kyobadde osaba n'atakikuwa, naye nga abakuwadde. Obutakuwa kino abakuwadde ku lwaki? Kubanga idha kushifa hikmat al-man'i, bwakulagako lwaki takuwadde ekintu ekyo kitegeeza nti aba akoze eki akuwadde. Filosofi aliwalako naye mwangu wakutegeera nti bw'otegeera lwaki tampadde kino, n'olaba singa abadde kikuwadde butuufu kyandibadde kikuyisa mu bubenje buno bonna, kiba kitegeeza nti nno aada al-man'i ata, kitegeeza nti obutakuwa abakoze eki abakuwadde. Oyinza omusaba emmotoka nga nti ya rabbi njagala emmotoka, ya rabbi njagala emmotoka, ya rabbi njagala emmotoka, n'akulaga okuwa emmotoka. Bwakulagako nti abakuwa emmotoka biki ebyandikutuuseeko, egaa nti alhamdulillah teyagimpa. Otherwise ebizibu bingi, ebizibu ebituukira ku bantu biyitirivu. N'otalaba omusajja alina olubuto lunene n'oweegomba nti omusajja oyo alina olubuto lunene, naye nga bwe bamusomera ebiri mu lubuto lwe abasawo, ate gwe atalina lubuto oga nti akola ki? Alhamdulillah. Kubanga ebizibu oluusi bitambula ne volume. Emmotoka ennene bw'eseereera olina kulinda kyalo kiramba kikole ki kigisindike. Sitegeeza nti mubeere n'ebitono kangira mbeera nakano ka straight. Omuntu yenna alwalulira ekisingako obulungi n'obunene
kyobola nti Allah tabaraka taala wabatuwa emirimu emirungi yija ayagala maali al umur ejaji ekyebbeeyi tetugenda na Allah tetugenda wa Allah na bintu kugamba ebifisse waikum salaam ewa Allah tetugenda na bifisse na bintu bya raisi onogenda na bintu ebyebbeeyi kubanga kyakutegekedde nakyo kyaki kya bbeeyi kinene ye Allah tabaraka taala azim ng'osuubira okubeera nga ye azim ng'ategeka ekinafu nedda kyategese kyamaani illa bil azim tasuubiza okujja kungira kyasuubiza nakyo kinene ye Allah tabaraka taala bw'atyo n'olwekyo ku nsi kuno wetubeerako tubeera wakati w'okusuubira wekugumiikiriza n'okusaasira okusaba Allah tabaraka abeere nga atusinkanya ebyengere ebyo byonna bye tulindiridde naye bw'aba akuwadde kuno ku nsi n'akuwa ekirungi olina okukyebaliza nti alhamdulillah kyompadde kirungi bw'aba akuleetedde kyolaba nga kikunyize obugumiikiriza lyeddagala by'oyinza okuyitamu otuuke ku buki ku bulungi kyoba olaba muzimu ku njogera naddala zisangibwa mu njogera z'abantu abali mu politics bakukubiriza nga bagamba nti bw'ogumiikiriza ku mukulembeze abamu tayinza kuba mukulembeze bw'ogumiikiriza ku mufuzi omubi okusobola okutuuka ku mukulembeze oyo gw'oyagala omuki omulungi kati gumiikiriza olwaleero yitamu ebyo byonna byonna mumanyi lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera mu hadithi yagamba nti omufuzi bw'akukuba wa in akhadha maalak wa daraba dhahrak nakukuba fasbir gumiikiriza mugondere ne bwatwala emaali oyo nayo nomugondere mulala ayinza oga nti naye hadiisi eyo nerayika nfu kiki yali ategeeza nti kitegeeza nti okugumiikiriza ojja kusigaza obulamu bw'ogaana ayinza n'okukola ki n'okukutta asobola okukutta n'akola ki n'ovaawo kati bw'ogumiikiriza n'akulekera obulamu buno bw'owayitamu n'okola ebyo byonna byatutte oba osobola okugumiikiriza era n'okola ki n'obisanga n'oddamu n'okola ebirala era n'otereera bangi abaatandika nga bali ku zero olw'obugumiikiriza n'okukola ennyo olwaleero kati bamaanyi mu nsi ensi eboogerako naye nga baatandika na dirhamu katono ne batuuka bakoze ki obatuuse n'olwekyo wakati w'obugumiikiriza n'okwebaza ebitendo bibiri by'amaanyi nnyo kyoba olaba Ibn al-Qayyim al-Jawzi yatuuka n'agamba nti no asaburu washukuru obugumiikiriza n'okwebaza yabiyita byebagalo yagamba nti no fama abalaitu ayyuma rakibtu sifaayo kirwa kyennenye bwe nnenya ekyobugumiikiriza nja kutuuka bwe nnenya ekya shukuru okwebaza nja kukola ki oba tukulembera waliyo omusajja yali ewaka ne mukyala we mulungi nnyo ate nga omukyala mulungi nnyo ate nga omusajja si mulungi abantu bonna kwe beegattira abasaikologi bagamba nti no ono si mulungi noona abantu kwe beegattira bagamba nti ono mulungi saikologi tulina byetwogera nitugamba nti kasita obubonero buno buweera ku muntu aba mulungi era kasita obubonero buno buweera ku muntu aba mubi babirina mu saikologi tujja kulaba omuntu ngaafaanana bw'ati oyo kasaabeera n'obubonero bwe bubeera obuna ng'alinako busatu bamukakasa nga nti oyo mubi bwe bubeerawo nga bwa bulungi kati ne bono bwe bati mu famire mu baali omukyala bwe yeetununya mu ndabirwamu n'alaba obulungi bwe kyava agamba bbaawe tamugamba nti naye ffenna tugenda kuyingira ejjana kiyerwaki tikubanga nze nti mugumiikiriza ate gwe olina ekitonde olina oli mugumiikiriza oli mwebaza obwebaza buli ku musajja obugumiikiriza ku mukyala namuga nti wakyogeddewe anti bwe weebaza Allah okuwa omukyala omulungi nga nze ate nze nengumiikiriza Allah okumpa ekisajja ekibingaku kati ebitonde byonna ebibiri obugumiikiriza buli muki buli mu makaabu naye byonna ebitiibwa ebyo bibiri sifa zonna zitutwalawa mu jjana zonna zitwala mu jjana Allah bwe yayogera ku bugumiikiriza agamba nti fabashiri sabirin sanyusa baki kubaki kubanga balina empeera Allah gyagenda okubawa bighayri hisaabu
oba kugamba bighairi hisab omusajja akuwa check blank check ziwa nakugamba nti no blank check njikuwadde wandiikako essente zoyagala ekyo bayita blank check omuntu okuwa blank check nakugamba nti wandiikako ssente zoyagala oba dirham nti zoyagala gwe kati gwomanyi oba oteekako siringi oba oteekako ani naye akugamba nti teekako omuwendo gwa ssente gukola ki gwoyagala ziwa gwe weesiba ziwa bayinza okugikuwa n'oteekako ligera mu 5 olw'essanyu ne lirikka okutegeera teekako 5 mulabye blank check kati Allah gyasuubiza kati jjukira nti oyo Allah ye mutonzi ategese ebyo byonna byonna bw'obanga yategese ebyo byonna byonna twala ekyokulabirako omwana wo omuto ewaka myaka 7 8 9 singa akugamba nti dadi ebyayidi towemenya ebyayidi nti ku luno nze ngenda okuteeka yidi ewaka ngenda gula buli kamu omwana wo myaka 7 abadde aterese pocket money we ng'omuwa 10 ekyo ekya siringi kati akugamba nti dadi idi nze olwaleero idi yange nze ntegeka togula kantu konna olowooza agenda kugula ki agenda kugula ki waliwo kyaliyo bwanaba aguze nnyo ekinene nnyo ajja kukoma ku nnyaanya yeyidiye kyasobodde naye gwe tukugamba yaani ye Allah tabaraka taala aliisa ebitonde byonna by'omanyi n'otomanyi yoyo Allah subhanahu wa taala bwetunateeka Allah mu kifuba kyaffe ne tumutegeera ekizibu ffe kyetwafuna naddala ku mulembe gwaffe twagaana okuteeka Allah okumutegeera nti omuntu singa bakuwandikira wali bagamba nti no parking by Dubai police omuntu oyo aparkingawo lwaki taparkingawo kubanga ategedde ani yaani oyo Dubai police kusajja bakusangirawo nasebo kati ffe tetwategeera Allah nti bw'aba asuubizza kikyakola kikyagenda okukuwa ate bw'agamba nti ngenda kubonereza okubonereza kutowooza nti kufaanana na kuno kwetulina mu dunia muno la kunene inna batsha rabbik la shadid kassa kukwatamu bwati olwo byabakwatamu naye balika ku nsi ne babeerawo basigale nga aya min ayati nga kyakuyiga nga nti musajja olaba oyo yazirina sente nga yazirina bakugana ne street zalina nga street yonna yali yiye naye nga olwalira aziyitako nga tasobola kukyamawo abiraba bulabi bwatu nga nti ebintu bino okukyuka n'omusajja aliwo amaanyi kati olaba ayitawo buyisi wano bameka baalina ng'emmotoka zezibawerekera we bali balamu naye nga asobola n'okuyimiza booda n'egaana tajja kusasula oyo booda nemuyitako nga tajja kuwa sente akumenyera bwereere kati bwatyo oyo Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo bwe tunaategeera ani eyatutonda ne tumuwa ekitiibwa kye nga ye bwali tujja kutuuka ku byengera biyitirivu nnyo kuno ku nsi mu kabuli ne mu maaso ge n'olwekyo ekinene nnyo nti twebaze Allah subhanahu wa ta'ala ku ebyo bye batuwadde n'ebyo ebyengera byatuwadde tumwebaze abitukuumire ate nga mu kwemwebaza bwe mulyango okukola ki gw'okwongerwa njagadde olwaleero tuzze twatunuulira ku ebintu byetujja nga twawukana mu nsi muno nti ono gundi yansinziza twalaba nti omuntu asobola okubeera n'ekika ekika kye kya bbeeyi era nga wamaanyi muno mu nsi ngera weba ogera erinnya lye bagaa nti no oyo erinnya lye ne basembyayo erinnya erimanyikiddwa mu kika ekyo bagaa nti yo atina kutuula mu maaso si bwe kiri waliwo omuntu wagenda ku mbaga ne bamutunula bagaa nti ono alina kutuula wano kulwaki olw'ekika mwakola ki mwava naye mujjukire nti ebyo byonna byonna bitiibwa bikoma wano kyobola omubaka sallallahu alaihi wasallam yogera mu hadithi ng'agamba yali agamba Ibn Abbas ne Fatima yabagamba nti no anqidha radiyallahu ta'ala anhu
y'omu ku basahaba betumanyi nti ombaka yabogerako n'agamba nti no a'lamukum alhalal walharam Mu'adh bin Jabal, abasinga okutegeera halali ne haram ani Mu'adh bin Jabal. Oyo Mu'adh yali muvubuka yafiira ku myaka mito nnyo 3 oyinza okulowooza nti gwewezeza emyaka 3 nkuze nnyo sikyasobola kusoma, oba oyinza okulaba nga emyaka gyo okyali muto nnyo. naye abasajja betwogerako ba Abdullahi nga Umar bin Abdul Aziz, abo batabi ab'amaanyi bonna betwabasoma tebaweza myaka 4, naye oba kusomera byeyakola mu myaka gye otya n'erimu gye yali alina, obuuza noga nti emyaka gye n'erimu gye yali alina nga tebikwatagana. Lwaki? Allah yateeka baraka mu mirimu yaabwe, bali halali. Lwaki taateeka baraka mu bintu byabwe? Kinene, kubanga okulya halali nakyo kikulu nnyo mu kuuma irimu yo. Okulya halali n'okubeera mu nju irimu yo, okubeera mu nju okulya halali kinene nnyo. Omusajja omu bwe tumanyi Imam al-Ghazali, taata waabwe agamba yatambulanga okugenda okukola ng'ayita ala majlis al-ilm wabasomera irimu, n'atunula neegomba okutuula kwawo. Ninaga naye bwe n'atuula wano n'ensoma, abaana bange tebaali haramu. Nagamba era n'ayogera, yatuula wansi n'asoma eddwala nti ya Rabbi, ayi Allah wange nawaitu nanwiridde, nawaitu kigambo mwakikozesanga, nawaitu sawmu qada daga nanwiridde nalese nniya nga njagala nfulume ngende noonye ekintu ekiri halali abaana bange kibanaalya, naye nkusaba mu baana bange oteekemu omumanyi anaasomesa edduniya eno. Allah yamuwa abaana babiri, omu n'abeera imaamu, wetwogerako ennyo Imam al-Ghazali yatuuka okubanga mulungi nnyo mu fiqhi ne mu filosofa, mulungi nnyo, omulala ng'ate mulungi nnyo ne mu qiraa ya Qur'an. Naye olw'enniya gye yalina n'okubaliisa halali, Allah n'amuwa edduwa eyo n'agyanukula mu baana be. Kati kinene nnyo okwesiba ku halali, obeere nga gy'olya katono naye bwe wekkusa naako, Allah akuteera baraka mu bintu ebirala, n'akugulya mu bintu ebirala. Kati okunoonya okumanya kikulu nnyo, era bye bimu ku bintu ebisitulwa nabyo ensi. Naye Mu'adh nga y'omu ku bantu ab'amaanyi nnyo abategeera halali ne haramu. Mu'adh oyo gwe mulaba, Umar yatuuka n'okumwogerako n'agamba nti lawla Mu'adh la halaka Umar, singa si Mu'adh oyo Umar yandizikiridde. Nga kitegeeza alina ebintu bingi nnyo bye yamubuuzanga ne boogera n'amulaga kino na kino, oyo Mu'adh bin Jabal. Naye Mu'adh alina ekigambo kyeyogera mu kunoonya okumanya, agamba nti nno ta'allamu al-ilma, munoonye nnyo okumanya, nga irimu gy'ategeeza ma'rifatu rabbik, okutegeeraani Allah. Irimu esookera ddala omuntu gy'asaanyira okuba nga ategeera, ng'ate irimu eri waajibu okusinga ebirala byonna byonna, okusoma obusawo, okusoma amateeka, okusoma ebyo byonna byonna tubiyita fardhu kifaya. Omulala asobola okukisoma n'ayamba abalala, naye eno fardhu ayn, okutegeera Allah yakutonda, kubanga kikukakatako olina okukitegeera. Buli otegeera Allah n'otasoma ilmu al-aqida, okwawula Allah, oyinza okusobya mu bintu byonna by'ogenda okukola, kubanga aqida ekola nga mizaani. Aqida ekola nga mizaani, mizaani kwoteeka ebintu byo. Singa oddira mizaani nga mizaani eyo erina ensobi, erina okubala kiro naye ebala gulaamu 909 nga tekoona ku gulaamu 1000 okuwera kiro, mizaani eyo nebeera n'ensobi, kiba kitegeeza nti buli kipimo kyonna kigenda kubeera na nsobi. Bw'onoopima ebipimo 1000 byonna bigenda kubeera naki na nsobi. Naye singa ensobi ebeera ku kipimo ky'opimye nti mpimidde onayagala sukaali kiremu, n'osobya mu sukaali we kiremu, ensobi ebeera ku ki? Ku sukaali, so si tebeera ku ki? Ku mizaani. Kubanga ensobi tekoleddwa ku kikolo, wabula ekoleddwa ku ttabi. Olulimi lutegerekeka.
naye aqida bwebeera nga ensobi ziri mu aqida kiba kitegeeza nti buli kimu kyogenda okukola kifu. Omuntu bw'abanga alina ensobi mu aqida eswala jajja okusaala nfu kubanga mizaani nfu, swawumu jajja okusiiba nfu kubanga mizaani ki nfu. Naye bw'abeera n'ekipimo bw'akola ensobi nga aqida ntuufu n'akola ensobi mu kusaala, eswala eno yebeera n'ensobi so si okusiiba kubanga kwe bitudde waki walamu watereevu. Kyekyo Allah kyatugamba nti mu Qur'an agamba nti wafaruha fi sama aya etandika eti yero مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت أما قلت عقيدة يمرونجي وفرعها في السماء قد يتوقع نقول أن نمي المجي ولكم أنت عقيدة نتوف نمي المجيبات جيبا مرونجي kati ensobi bwewekolewa ensobi nabawa ekyokagerako nti singa tulinya baasi fenna nga ngenda mbalala nentula mu baasi eyo ng'etambula egenda mbalala nenzijukira nga ntudde mu baasi nti ntudde mu baasi naye saafunye kyengenda kusoma lugero luwanvu neetaaga okuba nga nina ekitabo oba amawulire ngende nga nsoma waakiri nemanya nti eyo ensobi esooka njigudde naye baasi eri ku lugendo ekola etambula mba tutuuka awo ekyengera ekuba netandika okutonya nenga nakoze ensobi sazze na kijaketi singa naze na kijaketi empewo ino tyandimpise mbwete sobi yakubiri naye baasi eri kukuba ekola egenda enjala netandika okunnuma nenga okutetekekera buno safaari eno saafunye nakyendya kati enjala egenda kunnuma nsobi yakusaba naye baasi eri mukuba ekola egenda etambula awo wona ndi mu baasi ngenda mbalala omuntu angambye nti jangu onsange embalala sente zo nja zikuwa amakulu ndi mu baasi ntuufu naye zino ensobi zizze naye tezigaana lugendo kati kyekyo kisanga oyinza okusanga omusiraamu nga aqida ye mutuufu ali ku musingi mutuufu asobeza mu swala naye ali ku aqida ntuufu asobeza mu kusiiba naye ali ku aqida ntuufu akoze obunabona obujja mu kkubo naye ali kuki naye ensobi kwe kubeera nga byonna obirina weetegese mu safaari ogenda mbalala naye baasi eyambuka eri Karuma Falls egenda byonna obirina kitabo kirina weetegekedde byogenda okulya byonna era enjala bwe kuluma olya naye ng'oli mu baasi egendawa oba ku lugendo lutuufu. Kati omuntu bw'anaasaala n'atereeza eswala bulungi n'asiba emikono mu kifuba n'anyinya olugalo okusinga egundi kuga n'akola byonna naye nga mushiriku byonna ne wanaabitereeza kanzu nga gyayambadde ekirevu yakisiiga hina kimasamasa mulimu ne habati sauda kuganga olabira ddala mu butuufu ng'atateko nekitambaala naye nga munda naye nga munda aqida y'enfu aba alinye baasi egendawa egende Karuma naye ng'ate wagenda okubanja sente aliwa barala gyamulindidde. Kati aqida kati irimu esooka gy'olina okusoma ye irimu y'okutegeerana Allah subhanahu wa ta'ala eyo irimu nnene. Kati kyekyaga nti ta'allamu al-ilma ilmu ey'okutegeera halaali ne haramu. Babeka bamanyi halaali ne haramu. Abantu bangi tuyingidde mu butali nga tumanyi halaali ne haramu ne tujja mu byonna ne tulya riba ne tukola kino tukola naye tetumanyi halaali tetumanyi haramu. Oyingira mu katale wallahi alazim n'osanga omuntu gweweegomba ng'oba atunda nnyama empale ziri waggulu ayina ekirevu anyi kwegamba mulungi omwegombe ogati alhamdulillah neku bucha genda oli ku bucha bismillah bakituuma na bismillah bucha ye naye ogenda okutuukawo nga byakuguza Allahu akbar walillahi alhamd nga birala mizani kwasooka okubbira nga nti wailu lilmutaffifin ate mere eno gyotalaba nomugaa nti shekhe nazze kugula nyama si magumba wotemera kugumba
nzinga nkola na ngenda manya abaavu tutera okubeera ne wava jana agula kile eki naye najogera akanjagala nyama tontira mu magumba naye omugagga Allah gwasitudde abeera na motoka ena gatemayo kilo 10 kilo 5 tagana kumanya baba timia jjoba yaddi naye omwavu ayagala ajagikebere nagikyusa bwati ati kwakalidde nti enswera zifa kulya eddagala zifa eddagala ndoziwulidde naye ng'akikola okyo ani akikola musiraamu Mustafa Muhammad tategedde halali ne haramu naye ali mukatale atema nyama bwakuguza kino bwakuguza kiri ebyenda wabyongeramu amazzi bwabyongeramu amazzi omanya kodya kakirimu okongeramu amazzi mu byenda wamunu wa mizani ye muno aliwa alinze bino bigwado kaje ategedde ni yakobera ku mizani aba mizani babira ku mizani mulembe mulamba balina magnet gye basiba ku kino ekisowaani magnet agituuze eno wansi bwati nekwatirayo mukanda kumugera kunga teyamu tegenda mulabye noyingiramu owino nosonga ku mpale nti eyo gye nsiimye ne bagikukomera ebbeeyi nolegedda omusajja ng'agiteeka mu kaveera okira okutuuka nga kino omusajja yaguza empale omusajja obubbi obuli mu kibuga obubbi buli ku ddaala ddala tolowooza nti obubbi bwe kyoyagala ogenda osome ofunemu n'eddiguli oli ekikolera mu ddakiika 2 psychology gwakubbirako ddakiika ntono nnyo bwe noga nti omusajja wali ekatwe ekawempe wali si kawempe ng'ovudde kasubi musajja alina edduuka ali mukyala hardware alina edduuka ddene gundi eritunda wholesale kati motoka zijja nga nnene okutikkula ebintu wajja omusiraamu nayimirira wakati kumpi n'edduuka kati hajati nga amulaba n'abaana b'emmotoka bamulaba n'abuuza hajati tukoze tutya kyaleero mumpe kino nakino 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 n'agenda ku mmotoka nagati mutuwe kino nakino 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 ne bawa n'ateekayo n'ajja hajati obazeemu ti kati bali ne batuula mu mmotoka najja n'agamba hajati hajati tumaliriza mubaze mutya n'akwata sente n'amuwa kati bali batudde balinda baleeta sente hajati alooza yabamaliriza okutuusa omusajja mugamba hajati twagala genda najjiwa hajati twagala genda mugende ati sente sente ati sente nazibawadde nti ate oziwaddaani ono abadde ajja ono fe tuba tumanyiwo tinange badde manyiwo omuwola obubbi buli ku levo endala standard ndala nnyo 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 gobadde okyalowooza nti omuntu ajja kujja kunyageko bunyezi akubba smart ng'osiimye n'omuwa n'asayininga n'akulekera sigini kyaye n'agenda eyo embeera kutuli naye omuntu waba nga tayize halaali ne haramu tayawula biki byagenda kutwala waka abantu we bamusanyukire nti aleese halaali mu bakyala b'abanswari ne battabiin baatuka okukaabira babbaabwe nga babagamba nti nno tutaase gezaako nnyo otuleetere bya halaali bwe biba biremye tujja kugumiikiriza ku njero y'olwaleero naye tetujja kugumiikiriza ku muliro gwaki gwa Allah tabaraka taala naye olwaleero ku mulembe gwaffe omukyala aga nti waakiri butooke naye nga nvuze ku mmotoka waakiri butooke naye nga nange nina TV muki oba ogibyemu bigomanyi ebyo bibiri wakati wo ne Katonda naye nze njagala TV omusajja la yatini nnaasi
bi a'malihim abantu bagenda kujja kuna nga bazina emirimu gyabwe emirungi ate munzigire bi ansabikum n'endyoza mmwe nze munnange ndikojjaawo anze munnange nze muwalawo naye nga bwabigamba Fatima muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam oyo Fatima y'omu ku bakyala ab'amaanyi mu dunia muno kubanga mu hadithi mbaka bali yagamba alayhi salatu wassalam yatulaga abakyala ab'amaanyi n'ayogera Khadija n'ayogera ne Asiya ne Maryam ne muwala we Fatima nga bagenda kuba b'amaanyi ne Aisha nga bagenda kubira b'amaanyi naye amugambye nti temujja totuuka mu maaso gange ng'ozze na lulyo tinze ndi muwalawo ng'ate abantu balina emirimu gyabwe kubanga bwetulaze kati wa mirimu si wandyo oyo muwalawo mukulu omunene ebyo bikomyewa bikoma wano ku dunia naye eri mirimu era Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bwe yasanga Sa'd ibn Abi Waqqas yamugamba ekigambo namugamba nti no fala yaghurrannaka annahu qad qil khala rasulullah tekikufuto ddanga olugamba nti kyayogerwa mu dunia nti nze ndi kojja wange wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga eri gye tulaga si bya kojja si bya mwana wani wabula bya mirimu buli muntu asaana atunulira emirimu gye agiteeke mu Qur'an gitambula ne Qur'ani oba ali ku Biblia kubanga emirimu gyaffe gye gigenda okutuyisaawo enkya kasi dunia eneggalawo bweti bweppa awo nga tutandise okulaga emirimu sio sikola tauba tekyagasa eswala tekyagasa zakati tekyagasa kati byewakola byebikola ki byebikugasa nga bw'oyingira mu kigezo ne bakugamba nti kati tandika okwanukula ebintu byosomye emyaka 7 byosomedde emyaka 4 babikwagaza obyanukule mu ssaawa 2:00 myaka 4 badde osoma kati bakugambye nti kati olupapula lutuuse ssaawa ziizo 2:00 tutandise kigezo ssaawa 4 tujja kuba tukimaliriza naye byosomye emyaka egyo nagyo olina okubyanukulira mu ddakiika ezo kati obulamu bwansi abamu akojoba ne mu kigezo olw'okutya ng'alabye byataasoma omusomesa yajja n'abisomesa naye tiyabiyisaamu kubikwata kubitegeera kati akaseera kazze a moment of truth alina okwanukula tasobola naye ebyo byansi naye waliwo akaseera akalala nga tumaze okudda eri Allah tabaraka taala akaseera tekaliiko olulyo tekaliiko ŋŋanda tekaliiko ki kyogamba kyo bwannabbi tebulina mugenda kuyisaawo Allahu akbar nti ono mukyala wa Nabbi bw'abanga mukyala wa Nabbi talina kyamaanyi okujjako emirimu gye kiba kitegeeza nti obwo bwe bwenkanya obuli ku mirimu lwaki genda ku bakyala abannabbi Allah ayogera mu surat Tahrim ng'ekomekere eneba surat Tahrim bwe yayogera yagamba nti وضرب الله مثلا مرأة نوح ومرأة لوط أتوجه كويبيكو أيو وضرب الله مثلا للذين آمنوا والذين كفروا ضرب الله مثلا للذين كفروا يوجه كويبيكو iky'abantu abawakanya n'akuwa nti mukyala wa Nuh ne mukyala wa Lut abo bombiriri baali bannabbi naye abo bakyala baabwe baali ku birala ono omusajja agamba nti mugenda mu bisi yaga omukyala yaga nti ono olwo abasajja ate abayinza okubakolera nve kwabo olwo abasajja abali redi nga bo gwe mulimu gwabwe abo nabo bali awo naye bakyala babani oyinza okulowooza nti kale oba omukyala ayinza okuba omulongoofu obulongoofu bwe ne buyamba kwani ku bbaawe n'addamu n'akugamba nti mura'ata lilladhina amanu mura'ata fir'aun mukyalo wa fir'aun yali omukyalo w'amaanyi atya Allah ennyumba gy'alimu yezimu ku nnyumba zijogerwamu Allah subhanahu wa ta'ala naye yavundamanga ng'asaala mu nju ejogerwamu Allah nga ye ataakola ki
ekitiibwa kyali kyamaanyi naye ebyo tebigenda kuyamba Firawuna bwe biyambani oyinza okugaa nti kale taata wange ayinza okuba ye mulongoofu nze kansigale nga nyonoona ate oba taata wange taata waffe baali bajungute yasomesa Kurani emyaka mingi yakola hijja ne batuka bakumita alhaji hijja ze yakola ennyingi ennyo omula tobala yasiiba ebisiibo yawangaliyangana mu nkutu empala agamba ati bid'a n'asoma ebintu biyitirivu nnyo byonna byonna nga biraga jjajjayo bye yalina oba taatayo bye yalina nga biraga nti yali munaddiini nnyo naye Allah akugambye mu Qur'ani ng'ayogera ku Nuh alayhi salatu wassalam Nuh agamba nti wanaada ibnihi inna ibni min ahli kati Nuhu nabbi wa Allah nabbi bw'ayogera ekigambo ng'akigamba Allah we otegeera message nti ani gwayogera naye si buli muntu tasobola okwogera ne Allah oli amanyi olulimi lwayogera naye bwamanyi engeri gyamuyitamu yamuga nti inna ibni min ahli ya rabbi omwana ono min ahli mwani badoga nti wa muntu mbwe zange oba wamu byawukana bitya mwe baganda abewala tuli wano wano kumpimpi wano ntumbwe ne mu kigere si wewala wemakindye nti omwana ono wa ku mugongo gwange oba wa muntumbwe mwaga nti tutambala baziikayo buzisi mwagala kwogera nti bajje babazaala naye waliwo omuntu nga takyasobola kugamba nti eno banzaalayo kati emyaka gy'otuuse era bakyakuzaala eyo mwaga nti nze nzaala eno wakati emyaka gy'olimu gyakuzaala so sikuzaalibwa naye aga nti omwana ono wange inna ibni min ahli wange ya rabbi ate wa inna wa'daka alhaq kiwasuubiza kituufu akaaba asaba Allah naye Allah yamugamba ati yamugamba nti innahu laysa min ahlik innahu ghayra amalin salih ebunga we mwana si wo nga kitegeeza nti omwana owo oyo yalina okubeera ku buki ku bulongoofu bw'abanga si mulongoofu si wo kulwaki kubanga innahu amala ghayra salih muriwaya endaga nti amila yakola muriwaya eri mu Qur'an yasoma amalu mulimu ate wano mu nsoma endala qira eyokubiri nti amila yakola ghayra salih biyakola byonna byonna si birongo tayinza kuba mwana wa nabbi oyo ekigobadolooza nti obanga owa nabbi gwe bagenda okuteeka mu kyoto akati olowange olowo mujunguti owa imaamu owa hamriya olowa owaani agenda okuwona bwobanga owa nabbi tawonye ayandibadde aje okumpi asemberedde omusajja yajja eri omubaka sala sallam namugamba nti ya rasulallah aina abi taata wange aliriddawa mpaka namutunuulira namugamba nti huwa fi nnaar musajja nanakuwala nnyo ngaawulya kimunyize kubanga amanyi taata wa nabbi naye yafiira mu jahiliya n'owuwe yafiira mu jahiliya kati lwaki wange ate ye wa muliro naye wa nabbi tamwogeddeeko kati nabbi n'amutegeera kubanga nabbi ye kakensa wa psychology alabula binalaga nti katonda ekimusumbuwa kyekino nemutamugamba nti owaayi abi wa abuka fi nnaar taata wange n'owuwo ba muliro sajja kwe kutoga olaba bagenda kwokyowe katinzaani n'aguma nagakaŋŋumiraawo kubanga bajja kuba kwe kumu ne taatawe kugamba nga kyakutegeeza nti eddiini tekoze ki tesosodde ono bajja mutwala nga special atuba wannabbi nedda mwana waaboobo kati ezo nasabu zonna zonna zikola wano ku dduniya kati waliwo ekirala abantu kyetugenda nga twawukanamu ekyokubiri oba ekiddako namba zaali nnyingi ezijjukira kyekya al-ilmu knowledge okusoma ku mulembe guno gwe tuliko mulembe gwa kusoma aya esooka mu Qur'ani okukka ku mbaka sallallahu alayhi wasallam yali egamba etya nti iqra soma
nga kikulaga obunene bw'okusoma nti okusoma kya bbeeyi. Okusoma ye tooki y'ensi. Ensi nnyingi ezivuddeyo ne zituuka ku ddaala erya waggulu naye tezituuseeko na kirala okujjako naki na kusoma ilmu. Ku lwaki? Kubanga Allah tabaraka taala ayogera mu Qur'an naga nti yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ebintu bino bibiri al-imaanu wal-ilmu, irimu ne imaani bye bimu ku bintu eby'ebbeeyi Allah byasula nabyo ekyo amadaala g'abantu. Omusajja ayinza okuba nga munaku nga ne famire gyavuddemu temanyikiddwa naye Allah n'amusula ne irimu gy'alina. Ata ibn Abi Rabah yali muhabashi, bamutunda mu katale n'ayingira mu Makka ng'omuddu n'atandika okukola ew'omukyala, naye yagabanya obudde bwe ng'abugabanya wakati w'omulimu gwakola ng'obuddu. Bw'amaliza n'agenda n'atuula mu maaso g'abamanyi basahaba n'asoma. Oluvannyuma naye ne yeegabirayo obudde. Yagabanya obudde bwe emirundi 3: obudde obubwe okusinza Allah, obudde obubwe obw'okunoonya ilmu, n'obudde bw'okukola owa mukama we. Naye mukama we yamulaba engeri gye yatuukirizangamu emirimu. Omukyala n'amugamba nti nkwetegereza nnyo, oli muntu ayagala okutereeza omulimu, ate ne nkulaba muntu ayagala nnyo okutegeera eddiini yo. Kati anta hur, olwaleero oli mwana waki waaba obunkutadde, beera free. Bw'atyo bw'ava mu buddu. Agamba nti nengenda mu masjidi mu Makka. Yawangaala mu Makka emyaka 2 ng'asula mu muzigiti naye ng'asoma mu maaso g'abasahaba ab'amaanyi, mwe muli Abdullah ibn Abbas ne Ibn Mas'ud. Yabajjako ilmu etagambika n'afuuka omumanyi w'omu Makka ow'amaanyi nnyo. Ata ibn Rabah okumanya ali w'amaanyi yatuuka mu ddaala eddene. Lumu Sulaiman ibn Marwan eyali omukulembeze mu kaseera ako mu Bani Umayya yajja n'asanga Raja era ne Tabi w'amaanyi, n'ayingira mu masjidi n'amusanga n'amubuuza nti nno mukwano gwe aliriddawa. N'amugamba nti uli yali asaala. Abuuza Ata. Bwe yamaliza okusaala n'agenda gy'ali n'abaako ebibuuzo bye yamubuuza ne batabani be babiri. Wamubuuza ebibuuzo kyava amugamba nti n'amuddamu. Bwe bamaliza ebibuuzo ne badda ebbali. Kati omulangirizi n'alinnya ekitooti n'agamba nti ayyuha nnaas, bantu mmwe bakuŋŋaanye wano olwaleero abali mu mikolo gya hijja naki, tewali n'omu akkirizibwa okuyisa fatwa yonna ekwatagana n'emikolo gya hijja illa Ata. Okujjako alina kubeera ndi Ata. Fatwa erina kuyitira mu mwagumu, si ngewaffe Kampala. Fatwa buli omu n'ayisa fatwa. Ogenda mu wino fatwa yayise, n'odda egundi n'oyambuka Supreme fatwa yayise, n'obuuza mwatekawo mufuti akole mulimu ki? Anti mufuti takola. Mwamumba okukola yandikoze naye mwamuteekawo ne mutamuwa freedom. Singa mwatandika nti kakati teri yakkirizibwa kuyita fatwa okujjako mufuti era nga n'aleeta, kubanga ekyo mukitraininga okuva mube musomesa. Bwe bakubuuza ekifuga nti ekyo ojja genda ku Darul Ifta ku Supreme Council bajja kukuddamu, naye teri agendayo. Mulubwanyanga ebyabo tetubigenderera, ate goyita mufuti. Naye omusajja yayimika n'agamba nti asdara wali Makka wal Madina annahu la yajuz ifta illa Ata. Teri akkirizibwa kuyisa fatwa yonna yonna okujjako Ata. Kati akaana ne kabuuza tata waako kuno abaana bano bajja ne kabaka n'omugamba nti taata olire kyebalanze wali tetukkirizibwa kubuuza muntu yenna ekikwanagana ne fatwa yonna yonna okujja kutina kubuuza Ata. Lwaki tugenze tubuuza Ata okugenda ku musajja oli omuddugavu bwafaanana bw'atyo? N'abagamba nti abunayya sikuta musirike. هذا الرجل الذي جلسنا أمامه ومسجد تتود ما سوقه هو عطاء ابن ربيع. الحلال والحرام
bw'omala okutegeera Allah tabaraka taala olina okumanya ki ekiri halaali gy'oli, ki ekiri haramu gy'oli, olema okukigwako. Kyova olaba mu bamu ku basahaba abaabuuzanga ennyo omubaka sallallahu alaihi wasallama, mwe mwali sahaba omu gwe bayita Hudhaifa ibn Yaman, agamba nti nno abantu bonna baabuuzanga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bamubuuzanga ebintu ebirungi. Ya Rasulallah, bwe nkola bwe nti nfuna ki, bwe nkola bwe nti nfuna ki, bwe nsiiba nfuna ki, nga bamubuuza birungi byereere, baagala jjana. Naye nze namubuuzanga ku bibi, khashitu an aqa fihi, nga ntya okukola ki, okubigwamu, nga yamubuuza bibi byereere. Oye Muadh, naye tuli ku mulembe nga omuntu takyayawula halaali ne haramu, alya kyayagadde, anywa kyayagadde, naye neerabira nti kyalya kyaki. Naye ta'allamu al-ilma, noonya okumanya. N'agamba nti fa inna ta'limahu, kubanga okusomesa ilimu eyo, fa inna bahthahu jihad, okunoonya ilimu eyo, n'onoonya ilimu obeera mu jihad. Oba okyalina jihad ng'osuubira nti ojja genda Yemen olwana olutalo, ojja genda Ejindi olwana, waliwo olutalo olukuli okumpi ennyo, nga lwe luliwa okulwanyisa obutamanya. Okulwanyisa obutamanya kinene nnyo, naddala mu nsi mwe tuva, nti abantu bakyali wansi nnyo mu kumanya. Bingi nnyo basaanira okumanya, ate bingi nnyo bijja bikyuka. Kati bw'otunuulira ewaffe ng'ewaffe gye tuva e Uganda, waliwo ebintu byotunuulira mu silabasi ebisomebwa, ng'olaba oluusi tebisaana kusomebwa, oba oluusi bisaana bisomebwe mu regioni emu. Kati bw'osoma ku bitabo ebikadde, waliwo bye baasomesanga bagamba, bano ku mirembe gyabwe baabisoma nnyo, nti tooyi erina kubeera kilometers 10 okuva ewaka. Njozola gyakisindise irimu yaki yakyalo, naye ekyo ekibuuzo kitwala kyogamba nti irimu yakyalo, olwaliro kijja mu UNEB, ekibuuzo ky'ensi yonna, Uganda yonna yonna, nga n'owekitidde alina okwanukula, abeera nga wasula wali tooyi, kwegamba ekisenge mwasula mwe muli tooyi, afuluma byonna biwedde, naye ayanukula ekibuuzo nti tooyi erina kubeera meters meka okuva ewaka. Mutegeera kyendiko? Kati eyo nayo iri muweeri bwetyo, ne esomesebwa byakatandaalo. Omwana nga talaba ku katandaalo, olwali waliwo ebintu by'obuuza. Kati nga wabuuzizza nti mu silabasi y'Uganda ne bajja ekibuuzo bagamba nti no, mu Luzungu bagamba nti what are the problems facing city areas. Olowooza eriyo weebutambala, sigambe ewamu, ngamba ebutambala awala. Anakitegeera ekibuuzo ekyo? Onoomugamba jaamu amulabirewa nti mu kibuga mubeeramu jaamu, congestion, tabitegeera, kubanga waliwo irimu ey'okulabako, si mwawangaalira. Kali nga tugamba nti waliwo ebintu ebibuuzo nga bisaana kubeera mu regioni eno, nti kino ekibuuzo kyabano, nga bw'olesa ekibuuzo nga kya tooyi kirina kubeera kyabali be bajja okitegeera. Naye waliwo omwana abeera ebukoto nga tajja kubitegeerera, asula nayo mugundi mwafuluma bwati nadda eri abiraba byonna biri waka, ate gwe mugati ate bina kubeera wala nnyo. Kale ate naye omuleetedde ekiki ekyangu, olwekaramojja agenda mu nsiko, naye alina ebizibu bye. Kati kyakugambye nti nno okunoonyereza okumanya jihad, eyo nayo ebeera jihad ku ggwe. Bw'oba oyagala jihad obeere mu ddala eryaba bamujahid, olina okunoonya okumanya kinene, okunoonya okumanya. N'agamba ekyokubiri, ekyokusatu, n'agamba nti wa mudarasatuhu sadaqa wa ta'limuhu sadaqa, n'okugisaasaanya saddaaka. Weebuuze kikyosaasaanya, kikyosaasaanya. Olwaleero ffe tuli ku mulembe ng'olufuna darusi ya sheekh ezze ku WhatsApp, towuliriza na kuwuliriza, oyongerayo bwongezi atusaasanya irimu towuliriza,
waliwo abantu abatawuliriza yadde akantu komuweereza olugera oba olisobola okukosa owandiisa ebigambo kasalabyeko wandi Allah yatuwadde kati message yona yona tagimazeeyo ye wansi ng'akuddako nga asindika akugamba nti barakallahu fikum talina bakusoma kumanya ki kye babawadde kwage irimu tulowooza nti okusaasaanya kwe ne oba tekukwatako kuwuliriza oweereza kuweereza n'oyongerayo nawe yongerayo era olwakasindika nanga nti just forwarded nze nfuwadinze lwaki tosoose kuwulira nolwekyo okunoonya okumanya kikulu nnyo kyokulaba nti mu bintu byetwasookerako okusoma nga tutandikira ddala twasomesebwa nga batugamba nti al-ilmu faridatu al-ilmu talabu al-ilmu farida ala kulli muslim okunoonya okumanya kikakata kuki era ne batugamba nti min al-mahdi ila al-lahdi okunoonya okumanya kutandikira wali emulago nga bakuzadde mu theater mpaka wa erija muziika basiraamu muleba anti basala nakuza kati okuva wali emulago nga bamaze okujjamu mpaka enkoowe awo wonna tukolaki bokyasoma era abakadde baffe okumanya irimu bagiraba ng'egenda wala nnyo naye baba kuteekayo mu kabuli bagamba nakyasoma inqila laka bwe bakugamba alana yatika malakani babaleka bagenda kujjaba babiri kubanga onaba akyasoma hadisi bagirina bagikusomedde nti osoma okuva mpaka newana akyasoma nti aha bwe bajja bamalayika ne bagamba batya fala yakhziyaka tebakutiisatiisa bitonde innahuma min khalqillah bitonde ku bitonde bya Allah bakugamba nti man rabbuka bagamba ani bakuwa ebibuuzo nti byogenda okwanukula wali mukase tebakutiisatiisa tebakutere guma bitonde ku bitonde byamu bwe bakubuuza ha ekisooka man rabbuka ani katondawo wama imamu oyani ng'owoza lujja emigo wama kiblatuka wama ebibuuzo aha baddemu ti Allahu rabbi katonda Allah ye mulezi wange Qur'ani imanu ani byonna babikola kubanga bwagamba nti aba akyakolaki akyasoma naye nga okusoma kyekimu ku bintu ebyebbeeyi tujja kuwanvuya kusukkaawo tulina okwongeramu naddala ku mulembe gwaffe guno nti okusoma tukiraba ekizibu kye tulina nti okusoma twakifuula nga mulyango gwa kugaggawala so si mulyango gwa kulwanyisa butamanya bwe tunaakijja ne tuteeka mu kkobola kyekituufu nti okulwanyisa obutamanya kyekikulu tosoma nti oyagala kugaggawala era buli asoma ng'ayagala kugaggawala olwo omulyango mukyamu ebintu bisatu nga tumaliriza abaatukulembe be batugamba nti ebyo bye birina okukubuza otulo n'oteebaka ekisooka ng'onoonya ejjana toweebaka kubanga talibul janna anoonya ejjana talina kwebaka awummula mpuwummuzi naye twebaka ne batukoona nako ne tugaanirayo tuli mu tulo owomesa nti mbadde nsula bwinayo olwaleero alhamdulillah ekyokubiri talibul maali anoonye esente omuntu waba anoonye esente teri tulo kubanga esente tefunwa mu budde wakati wa saawa 2 ez'okumakya mpaka saa 11 ez'akawungezira ezo sente zofuna zakubeerawo bulungi naye obugagga ate butandikira kuva ku saawa 11 mpaka enkya webayita obugagga ng'ensi yonna tekyalaba nga bonna abantu beebase era nkyobula nti n'emirimu egisinga ebbeeyi mu mirimu gy'ejjana ate gitandika saawa ezo awo n'erimu bw'oba onoonya irimu tolina kwebaka ate mu budde obukwatirwamu irimu era bwebo kutandika saawa ezo mpaka kumakya nga bukola ki obwongo oba bukwata bulungi n'ensi eba nga tewali bikusumbuwa osoma bulungi era n'obudde oba okutambulamu esafaari obusinga obulungi ensinga kuganga ikakkanye emmotoka ovuga n'odduka 9 nga bw'oyagala kamuleyo masha Allah edduka n'otuuka gy'otuuse n'okomawo
barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. ndogo duka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.